Abasiza mwenna bakatwegattako assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wano wendi ndi side z'ekibuye wano. Ensonga ezituleese wano nsonga za Bufere. Muganda wange Kayibanda YAFERA muganda wa fono gwe mbaleetedde bamuyita Emma Muwonge oba Emmanuel Rie Muwongwe n'amufera ssente. Era ensonga za Kayibanda Emma agenda tunyumiza bamufera batya sente mmeka byajja bitya kye kigenda maaso byempuliddeko. Wano waliwo ekipapula kibali kuntumye bamutwala mu kooti Barnabas DK Beard and co-advocates. Kibaluwa kya kooti kyafulumye dda. Kayibanda bamunoonya oba ne Suna Beni kuba Kayibanda atambula ne Suna Beni. Kakati awo ebinaddirira tetumanyi. So muganda wange ono muleese alina okwemulugunya eri muganda waffe Kayibanda. Kayibanda tujja naye munoonyako atubulire ekigenda mu maaso ku bintu bino ebimwogerwako. Nkulamusiza Emma. Kale nange nkulamusiza muganda. Ojja kwogerako nnyo ssebo. Essebo nja kwogera nnyo ssebo eddoboozi. Obulamu bugamba butya? Obulamu bulungi mpozi obubwo muganda. Abantu soko banjulire gwani. Amanya gange mpitibwa Muwonge Leo Emmanuel. Abamu bamanyi nga Leo oba balala ne bamanya nga Emma. Nga ndi consultant. Nina company ekola emirimu egy'enjawulo omuli okubaga ebiwandiiko. Era nga yensonga endeese wano olunaku olwaleero. Emma, emirimu gy'ogikolera wa? Emirimu gyange ngikolera awo Kibuye nga ku Salama Road we nina ka office kangaawo wenkakalabayiza emirimu. Oluusi ngikolerako ne mu tawuni eyo naye embeera yali yajjawo eya COVID nebanga mu kibuga tekisasobola beeramu bulungi naye nga namwo nkoleramu. So gwe omulimu golinga ategeeza nti owandika proposals. Mpandika proposals, business plans, n'ebiwandiiko ebirala bingi n'okulijja salinga companies. Yes. Byonna obikola? Gye emirimu gye nkola muganda wange. Okay. Kakati muganda wange ekikundeesezza wano saagala tulwise abantu abatulaba ombuulire ebintu bya Kayibanda nalabye weemulugunya. Kayibanda mutandika ddi okukolagana? Watandika ddi okolagana ne Kayibanda? Neyanza nnyo muganda wange. Kayibanda namusisinkana okolagana naye omwaka oguwedde mu mwezi gwe11. Naso basooka ne bampita ku sako yaabwe balina sako enansa na bagita nansa na Agro Business Cooperative Society. Ne bampita ne mbakolerako internal auditing mu sako yaabwe n'okutereeza paperwork. We namaliriza Kayibanda nampita ate mu gwe11 awo mugendayo obakolera gye emirimu nagikola mu gwa 9 gwa 10 awo. Then mu gwe11 Kayibanda nampita ng'agenda tandika omulimu gw'okumubrayizingira president w'eggwanga omwami General Yoweri Kaguta Museveni omukolera campaign n'okunoonya abantu ndowooza abatali bamativu ne government ya president waffe. So Kayibanda nampita najja mbeere nga muyambako nga mukolerako ku paperwork. Bwe yampita bantu bangi njo be yayita sinze nzekka. Waliwo n'omwami mulala bamuyita Mukuba Byasi. Naye oyo ye yakomaawo teyeeyongerayo. N'abantu abalala bangi be twamiitingawo ku kalenda n'atubuulira pulaani ye nga bweri n'atuyita tubeere nga tutambula ffenna. Nze ng'omulimu gwange gwakukola paperwork. N'abantu abalala nabo nga balina emirimu egyabwe gye bagenda okukola ki? Okukola. So n'entandika okukola paperwork. Kayibanda n'atusuubiza nti bitu ebitambula bulungi ffenna tugenda funamu era n'atusuubiza n'otutwalewo omukulembeze atulabe. Kati mu mwezi gwa December ngena kusoma mwezi 16 Kayibanda yantwala ne bananga babe nali nabo walo n'omwami bamuyita Semaka wa Semaka Products akola bizigo n'ebintu ebirala n'atutwala ewa president entebe mu State House ne tumusisinkana. Bwe twasinkana president twamusanga akooye n'agamba Kayibanda nti mbadde nkooye naye abantu bano bagende ojja bakomyawo olunaku olulala nga nina obudde obumala tutule twogere. Tugende mpola nga tetunatuuka mu State House. Kayibanda akuleeta ku ddiiru nga mugenda kukola ddiiru ki? Kukola biki?
Kayibanda andeeta kumukolera paperwork kuwandika zi proposals zigenda wa president okufuna yaka sente kenga y'omuntu then n'aka tiimu eno gyakozeeyo nga tiimu agita M7 tiimu Kayibanda era tiimu eyo abantu bangi bagimanyi bagirabye n'abamu osanga baali bandabyeko ne Kayibanda bamanyi ku tiimu eyo so kati nga nze kola paperwork nakola zi proposals na reports ezo mu field kubanga Kayibanda ne timu ye nga batambula mu bifo ebyenjawulo ba meeting abantu boogera nabo babajjako zi proposal webityo so kati nga ntambula nabo ne nfuna information mu field ne ngi compiling ne nkola zi reports nga bwe nkola ne zi proposals eza projects ezenjawulo ezirina okukolebwa bwe kito bwe kyali muganda twakulabako wano muzeeyi we yajjaawo mu kikko waliwo mu kikaawo mu kikonze naliwo jasi najja nemberawo ng'abantu ababa bonna abajja okubeerawo era ne Kayibanda yaliwo Kayibanda ndowooza we yatandikira oluggira olw'omuseetawo ndowooza lwegguliraawo mu kikko Kayibanda nti yali kadoogo teyamanyiraawo muzeeyi Kayibanda yali kadoogo mu magye g'omusajja so teyamumiitingiraawo nga gwolowooza sigaye mbuno yamumiitingiraawo naye nze okusinziira ku bwe nalaba kuba Kayibanda yalinga atoba kutuuka wa pulezidenti si buli yalwana mbu asobola otuukira pulezidenti bangi nnyo abaalwana nze naye muzeeyi wange yalwana veterani osegera naye tasobola mutuukirira yes so si buli yalwana mbu asobola otuukirira pulezidenti wajja wano mu kikko bakwanjulayo Kayibanda akwanjulayo ate banyanjulayo ne Kayibanda yennyini yafuna ofunyi chance awo nti yasangibwa ng'oledda amanyikiddwa ne bamutemera paasi n'afuna ne chance etulako mu tenti ya pulezidenti teyanyanjula era we emirimu gya ttiimu gyali teginatandika mu butongole so ne mukwatagana ne tukwatagana ne ntandika okukola waaka gamba bahagala kino n'okikola proposal bweti n'ogikola proposal bweti n'ogikola proposal bweti n'ogikola reports z'omu field n'ozikola waliwo n'akatabo ke namu compilingira lwakuba unfortunately sikayina wano neemanye n'emboozi ekyagenda mu maaso era tujja kuddamu tusisinkane byonna bina nja kuba nabyo wano nga mbitaddewo akatabo ako bakayita mulengera 221 nga kogera ku president Museveni bwe yalwana mu nsiko biki byonna nga bwali ekirabo eri Uganda n'ebintu ebirala bingi era akatabo ako ndi acknowledged ng'omu kubakola ekyamaanyi nnyo laba akatabako nga kabeera compiled yes n'emirimu emirala gyonna gye nakola kaakati Kayibanda akusitula akutwala mu State House yes okitegeera bakutuusa mu State House mugenda mutya mu State House kaakati Kayibanda yali yatusuubiza otutwala mu State House ewa president ffenna be yali nabo kwolondoza omukisanze gwe gwakwata kuba ku bantu bonna be yali nabo abasinga obungi teyabatwala alinako be yatwala abatono nange nantwala kuba yali yatusuubiza ndooza n'ekirala nti engeri nze gye nali mbeera mu pepa waakono ndooza aliwo awajja okwetaagisa nga nina okukola ki okubaawo so yes Kayibanda ne tugenda mu State House era ne kwolodwe tugenda lwennyini waliwo waaka gwe nali mprinting ama namu mprinting namutegekera na mu motoka nga tugenda yes ne tugenda twasanga president alina abantu abalaba twagenda saa nga 11 naye twamulaba saa 3 kitunga zigenda mwaka kigono gwe twogerako omwaka oguwedde mu December ngina kuza mwezi 16 lwali lwa Monday mutuuka bwe twatuukayo n'atwanjulayo bwe yatwanjulayo president n'abaako ebigambo bye yatugamba awo n'agezaako okutubuulira oba tusomesaamu awo bw'atyo n'atuwa n'obutabo bwe yawandiika bwe yatuwa obutabo obwo n'atugamba nti tusanze akooye kuba ekituufu yali akooye olunaku yali bize nnyo nga alaba abantu bwali kiro n'agamba Kayibanda abantu bano jja bakomyawo mbalaba olulala n'atugamba n'otugamba mugende muwandike bye mwagala okukola ngenda bawa ssente mukole ki oba ngenda bawa capital mukole bye mwagala okukola muve ku abo ababawabyo ababakozesa obwo obadde wa people power oli waki obadde waki muganda wange nzize nkolera abantu bangi nakolerako abeFDC nenkolera aba people power nze buli azze nkola ki mwaniriza nze ndi service provider services zange tezirina kkala kuba noonya kawogo muganda wange oli waabazze ng'alesa akawogo oba wakala kyo okola ki omukolera newakubadde ng'omuntu obaako gy'ogwa era nze nali ngweri nga sigweno nga gyengweyo so era omusajja akutwala ku luzzi omusajja antwala ku luzzi tutuka ku luzzi nyini luzzi n'atugamba tuwandike bye twagala nemmanya nti nno kaakati waneeno muzeeyi Museveni omulabako oba tomulabako olaba wentudde wano nalinga wano bwenti muzeeyi Museveni ng'ali awo wooli nga watudde awo wetwali tutudde so kati neŋŋamba Mukama Katonda ntuuse
ntuuse ku nnyanja ntuuse wannanyini nsi bamafia bukyabalemesa abantu mutuukako leero nze nkoze eki mbotodde yes kati we twavayo nga tutegeka kuwandika bwe batugambye wandika nakulinda lunaku lulala kutuzaayo Kayibanda yannyanjulayo n'agamba ono wa people power era mulese ewajjajjaawe n'amugamba byonna byenkola mulese ewajjajjaawe osanga anaakola ki anamubuulira ensonga ze ezimutwala eri azikole ki azigonjoole ajje kubanze muganda wange nze nkoledde abantu bangi ate n'ekirala nina ekibiina by the way ekibiina ekyo bakita Youth Talent Boost Club promoting talents kibaddewo for over 7 years ne 2017 nakyaza ambassador wa America so kati nganzize nyamba abantu bangi era empapula ezikwata ku ekyo ekibiina we tugende wa president nagenda nazo nga Kayibanda mazo mulaga buli kimu ng'akimanyi nangamba tunatuka lyo jja byogerera twatuka okuva mu motoka gye tujiddemu n'abinzijako n'abiza mu motoka ekisegeeza nti tayagala ebyombyoggereko Kayibanda project zo empapula zo project zo nga gwe omuntu mugenda naze wa museeyi yes nabimulaga nga tetunnasimbula nangamba ndaba tugenda eryo ojja byogerera nensitegeka bipapula bulungi nnyo ne tulumba bwe tulumba n'ebibya byennyini byemukolera proposals nga ziwera obanga mukaaga kuba waka gwenkoledde Kayibanda mu yitirivu proposals nyingi so kakati najjayo ebibye n'abitegeka n'abinkwasa nange nenzijjayo ebyange kuba twakyogeddeko nangamba nja byogerera tutuuka wali yabinzijjako bwati n'abizaamu mu mmotoka saanyega kigambo nze ndi muntu mukulu ndowooza ntegeera nsoma obwongo bw'abantu ekintu okola bukozi kyokoze nemmanya kyekiddako nanzijjako empapula n'aziza mu mmotoka nensirika ne tugenda nemmanya nti kati ekyo kikomyawo tayagala mpapula zigende so nga yandiŋŋamiddewo nesizeetika naye era saata wanakayana nagamba owaayi kankole ki ekyo mwalimu temwalimu bitiisa mwalimu just proposal y'abavubuka kuba kibiina kyange kirina abavubuka bangi abannabito n'ab'enjawulo n'abakola ebintu eby'emikono so kati nga njagala ntekewo ka proposal ako osanga wayinza ovaayo katooke abaana ne bakola ki njagala sooka ntegeera ensonga eyali baali bakutwala ku nsonga ki ensonga eyali entwala kwogerera mpapula zino na biri eri waka gwenkolera Kayibanda yes so kati nakuntuusa wa mukulembeze okwemulugunya kwange akufune abe wekuba kuyambibwa wekuba kutereeza kwemulugunya kwange kutereezebwe tugende mu maaso kubanze ndi muntu wankulaakulana nkoledde abantu ebintu bingi 2018 nafulumya abaana 246 nga basomye ebyemikono ku bwerere nga tewali n'omwasi asudde yadde n'ekikumi nabafulumizaawo ku kesise makindi omukolo we gwali so nzize nkola ebintu bingi nnyo ebyenjawulo era nzize ndabikira mu kamera emirundi egyenjawulo guno si gwe gusoose ndabikiddeko mu kamera nga nkola bintu ebiyamba abantu muzeeyi bamukutuusaako omugamba nsonga ki Kayibanda yakukkiriza okwogera n'omusajja oba teyakukkiriza kati yatukkiriza okwogera nze muzeeyi ne mugamba ku by'essomero eryo lye nayina eri ebyemikono kuba essomero eryo nalitandikawo n'ekiruubirirwa ekiyamba abantu nga nkozesa obusente bwange obutono nga bwe noonya ne kubanyamba nenfuna omukisa embase ya America nenkwatirako nempaka sente nsobola okola ki okusomesa abaana by'emikono kati grant bwe yaggwako okusomesa ne kukoma kubanga nga siina bikola ki bikola okutwala abaana mu maaso so president ne mugabako munaye essomero eryo lyaliwo naye lyakola ki lyayimirira nga sisobola kola ki kweyongerayo kusupporting abaana kuba ekintu oba okikoze nga kyakuyamba abantu ozo basomera bwerera ate tuyinza tandika bagamba nti bakole ki basasule so kati bwekito bwe kyali nembe munyonyola muko ne mugamba ne ku company yange eno ya consultancy nenje mugamba ko ne mugamba nina ne consultancy company ekola mirimu bwegiti na bwegiti so kati n'abalabe nali nabo ne beeyogerako waliwo omwami bamuyita Semaka alina company bagita Semaka Products akola bizigo n'ebintu ebirala naye ne yeeyogerako era yagenda ne paperwork we twagenda tuwasangayo General Narweiso twamusanga mu State House ne tusanga n'omukyala bamuyita Rose Kanyesije yes naye twamusangayo Madam Rose idea zo muzeeyi azibayinga abagamba muzeeyi yatugamba mugende mwandike bye mwagala okukola mubireete njabba wa capital bwato mu president byatugamba n'agamba ne Kayibanda bano obaleese naye badde enkoye ogenda bakomyawo omulundi omulala president n'atugamba n'otugamba tuba tuddayo tugende n'enva nnungi
n'atugamba nva nnungi naye n'agamba anti era ndowooza munaye be bamu ku bantu abeetaaga bamanyi nga balina kye basobola okuyamba singa baba bagenze mu kukola emirimu gya gavumenti. Yes, n'atugamba tuba tugende n'enva nnungi bato bwe yayogera ffe we twavaayo ne tulinda lunaku Kayibanda lwatuzaayo naye ne tubiwuliranga mu nkubo ng'agamba abantu tasobola tuzaayo era buli lwedda ng'eyo yazangayo bantu balala. So kati ne proposal yange yennyini yasooka kufuna kugoba bibye biyitemu n'alyoka mpa enamba ya Afande Knight ali awo Lieutenant Colonel Knight n'aŋŋamba gwe nawe ebiwandiiko byo mukubire mukole ki mukwatagane. So abimuwa luno olusembe nga bagenze ne Suna Beni ono wafu wa People Power. Nze Suna Beni wa People Power simumanyi, nze manyi Suna Beni akola ku Bukedde gwe mmanyi atera okukola. Suna Beni naye olinga ngamba nti Suna Beni naye yagenda. Omulundi ogwasembayo bajja ndoza zaali nga 25 mwezi gw'omusanvu awo. Ne Suna Beni naye ne mukolera waaka ne bagenda bo. Owaayiriza oba wakolerako ku People wamukolera People waaka gwe wategera oti anti Suna Beni naye yagendayo. Mwe mutyo muwaayiriza abantu. Nkugambye Suna Beni kati Kayibanda we yagendayo omulundi ogwaddirira ogusembayo we baali baddayo ogusembayo yajja ne Suna Beni najja ne gayi wa Mukama n'ayamba yo kampani ya Mukama n'ayamba najja n'abantu abalala era Suna Beni naye ne mukolera waka gwe namukolera. Yes, nze nakola waka Suna Beni namupulintingira ku Salama Road ku Ndagire House we nali twamitinga ku studio ya Kasumali walinga ku Pakalast ya Makinde we twamitinga Suna Beni n'ambulira byayagala okukola nabyo ne mbikola. Yayagala ki Suna Beni ate? Suna Beni yale Okay, tubireke ebintu bye Suna Beni ne bamutwala naye ne bagenda bonna Kayibanda nga gotegwe yasooka tebannaba kati Kayibanda mba mazo bawe ebiwandiiko byabwe byenva okukola awo ebya Kayibanda bimuwadde ne Suna Beni muwadde. Kayibanda n'aŋŋamba tugenze sigala ng'osaba essaala bato bwe yaŋŋamba ne bayingira emmotoka ya Suna Beni nabalo bawe ebiwandiiko yaŋŋamba tugenze sigala ng'osaba essaala bato bwe yaŋŋamba sigale nga nsaba. Nange muganda wange nali nze olaba nze we mbanga luli twagenda omukulembeze n'amugamba nzizeeyo nasobola okuzaayo abantu abalala nga tanzizizaayo osegeera kati awo nzirange embatega butegeeza yani Sataana munyegamba oba ki osegeera namugamba bugambi kale ne mbasiibula ne bayingira emmotoka Suna Beni n'avuka ne bagenda Entebbe ne bagenda. Suna Beni yafuna teyafuna amawulire gwe bawulira amawulire ki bulira mbo yasaba obukadde ago bw'alina ekimotoka kyayagala ekikampeyini kituufu ekimotoka mbu yali ayagala ekimotoka ekikampeyininga ekiyita abantu okulonda kyali kitya kati proposal gye nakolera Suna Beni yali esaba motoka kituufu eyokola mobilization proposal eyo era yalimu ezo sente nga bw'oyogedde ekya sente ekyo kiraba kwolwo olunaku lwe baagenda bonna Kayibanda buli muntu gwe yagenda naye enkeera lwagenda okuziba nga buli omu alina sente oba babawameka oba mmeka simanyi naye kyemmanyi enkeera waalwo buli omu ku bonna nga we baagenda buli omu baamuwa sente. Yes, oluvannyuma Kayibanda ne balyoka bamu emmotoka kati proposal y'emmotoka gwe yagikola gwe kyoba omanya waaka yenna owa Kayibanda agenze mu State House ne mu ba government officials abalala oba abatali eri mu State House yenna waaka wange yenna waaka wange era muyina mu soft copies olulala wonoba okomyewo wano ngera mu printing ya mbipange wano boti obirabe kati omusajja naafuna ebyo byonna Suna Beni ne babawa tofunanga kantu kati we bavaayo Kayibanda namukubira essimu n'aŋŋamba namubuuza bitambudde bitya n'aŋŋamba ebitambudde bulungi n'aŋŋamba bitambudde bulungi nti kati proposal yo ngiwaddeyo ngenda kuwa ennamba ya omukyala gwe nagiwadde proposal omukubire mukole ki mukwatagane. Yes, ne mugamba kaale ne mubuuza kati nkulabyeko ddi n'aŋŋamba enkya katulabe ku enkya ojja kundaba enjojja kundaba bwe yatuuka olw'enkya nkuba essimu ya Kayibanda ng'ennamba zange zonna ziri mu blacklist MTN ng'eri mu blacklist
ne Airtel ngeri mu blacklist nga kati okwogera naye nkozesa simu ndala sikyakozesa yange so kati ne mukubira awo nangamba tujja ku meeting ku machanga avudde ku mpewo kubukedde kyenakola kuba manyi programu yeggwa saawa 4 ku macha kyenakola saa 3 kitunza nsanga ndi kubukedde ntuusaawo nengena ku reception ne maganja kakula mukulu Kayibanda ne ntulaawo ku butebe obwo waiting kye yandozo omanyiwa ova jovo obumanyi obutebe obwo ne ntulaawo ne ninda Kayibanda esaawa ezawera ne nkuba esimu ye esimu nje kuba kati olwo kye yakola MTN bajija mu blacklist Airtel nesigalamu kati ngawe nkosa MTN awonge sobolo yitamu ne nkubira Kayibanda nangamba ate nvudde okubukedde simanyi nina abantu bengenzo olaba tujalabagana edda olwo ne lugenda olwaddako n'agenda ku studio ya Kasumali wali ne waba kanzibirako nti wali nengena ne mugwako olwo ngamaze omuwandikira message nga sinamukola na bino bipapula byonna bino nasooka ne muwandikira message ne mugamba Kayibanda oli musajja mulokole era Bible egamba omuntu analyanga ku ntuuyo ze ne mugamba obamanyi nti sente ezo z'ofunye nabyo ofunye kuliko entuuyo zange mbadde nsaba ndye ku ntuuyo zange ne mugamba nakwesiga lwansonga ngamba oli musajja mulokole naye kati saa zino ndi kulaba Kayibanda omutuufu gwe bangambako kuba bantu bamponinga Kayibanda ne bangamba oyo omusajja omulaba mubi nnyo muyaye era tukusaasa abamugaba nsaasira n'okunsaasa olina gaba musajja wattu ng'olabye ng'ogenda kukolera bwerero z'onoofuna ng'ali abato banaye edda nedda emyaka n'emyaka tebalina kye baali bamufunyeemu gw'onoomufunamu munere oba n'endowooza oba tebanjagaliza oba ki kati kwekweya mu message nakisamu ne mugamba nti kati ndabye Kayibanda omutuufu gwe baŋŋambako nabisa mu message kati nenduka mugwako ku studio we namugwako ku studio yali azekola kalangwe wakasumali awo nga kupakalasti we namugwako ku studio ne mulinda zo kama lokola kalango kewe yamalo kola kalango ne muga nenzijao nangamba ema situfu tusana nga tulina obudde bungi tutule twogere naye soko wandike nambe ne soko wandike nangamba gwe yawe ebintu byange mukubire nkolechi ndogere naye yes nangamba ebisikadde tukisibisa tulina obudde tukolechi tutule twogere ne ntambula ne ngenda Kayibanda na kwate kubona agenda ekyavaamu nsanga wano n'otuukaawo n'otuulawo n'akutuuzaawo takunyega bikyo olugirawo budde nga bugenda limuhula abantu baranga gamba tujalabagana enkya weebityo nembikoowa we nabikoowa ebyo nempandika ebbaluwa soko olinde nga tetunagenda ku bbaluwa mwe mwali mu diiro no mugikutula mwateesa sente mmeka waliyo omulimu wali olina kukolera ki mwali olina kusasulwa nga sente zivuddeyo oba omulimu agreement yali etya kakati Kayibanda we nali nkolagana naye twakiriziganya nga wonegatta n'omuntu mubeeko kye mugoba bwe kivaayo okusinzira ku kivuddeyo bwe mulaba buli omu enfunamu gyagenda okola ki gyagenda okufunamu tetwakkiriziganya mbu angenda kukolera sente weziti oba weziti ekyo tekyaliwo naye twakkiriziganya nti nina okufunamu okusinzira ku kigwanidde so bwe kityo bwe kyali era n'atugaana otugamba otutwalayo yes era kwe kuntwala okwo okukoya kukola yes naye ate teyanzizayo bamugamba nzizeyo ne bya proposal ekituufu kiki weemulugunyako kati kye neemulugunyako ekituufu ekisookera ddala Kayibanda nsasule wakange wina gwe nakola nali manyi nti kantutte ku luzzi naye ngena senayo ekyange yes nange ngena senayo ekyange neme kutunula ku kyakoze eki ku kyasenye otegeera yes kakati engeri gye ya nemesa okufuna ekyange ate yagaana okunzizaayo nebya proposal nesimanya bigenze maaso naye omuntu ebintu byazakola n'omukusooka bye bikulaga osegeera wembanga nsobola okukwata ebipapula byo nembiza mu mmotoka nga nage tugenda ojja byogerera olowooza byompadde mbitwale nga gwe toliiko mba nsobola obituusa yes so kati Kayibanda njagala olinamu ekirowoozo nti empapula zo zirabika tezaatuuka ekyo kyensuubira so kuba sina feedback nemu gye nali nfunye nekye nali nsuubira mbu ajja kunzizaayo yagaana okunzizaayo kuba osanga waaka nandizeyo ne waaka omulala nemwogerera osegeera yagaana okunziza bangamba nvanunyi netamutwalanga era kyemanyi ndowooza Katonda abanyambye nenzayamu nenfuna omukisa oguddayo nze nvanunyi nja munoonya mumutwale kakati tusooke tugende ku kyempapula nga tetunagenda ku kyempapula Suna Beni wali omubanja kuba oŋambye naye wali wamuyomo Suna Beni omubanja oba ye omusajja ye yakusasula ebyo tebiri Suna Beni we nali nkola oyo proposal gye namukolera wa Kayibanda we nali nkola eyo proposal engeri Kayibanda gye yamuleeta
saatunula nnyo era kyovula Sona Bey namukubirako kasimu awo nangamba ajja kujja twogere n'atajja naye era neŋŋamba nenkitwala simple yes naye nga era naye wakawenze namukola oyo gwe yatwala Sona Bey talina musango kusaidia talina musango kusaidi yange njagala okiriyalinge ti Sona Bey talina buzibu ekyo kankitereeze Sona Bey muganda wange gwe sikwinaako buzibu wakawo namukola olunaku lumu omusajja yakundeetera wakawe mukoledde emyezi 5 gye namukolera nani stop wa Sona Bey yajjira mu yes kati wakawo mutwala mbu yajjira mu Kayibanda ne wankubadde nga musente zemanya Kayibanda saamuteekamu taliimu naye Sona Bey simubanja talina buzibu aba yagadde asobola okumpaayo akantu siina buzibu naye simubanja manja Kayibanda awestinze emyezi gyange 5 nga nkola wakawe anzunza nzizire na nzizeeri nina okulya mu ntuuyo zange njagala Kayibanda akwate $29,10 ze na valuing mu waka wange yonna gwe nakola azikwate azimpe oba nzizaayo wa president well and good oba tanzizaayo kubanga baliwo kuba bikono baliwo kukozesa abantu nga madala kolaki kubayitako kuba naye batwala mutwale so nga yamutwala bw'atasobola kumuyitamu oba kumwebakira n'amusala wa mutwale nze ndowooza nti Kayibanda ekyokutwala abantu abalala yandibadde takina mu buzibu namukola ate nze sikyakolera abantu bankozesezza obwerere muganda wange abantu bankozesezza ng'amadaala olina ajja ng'agonze nga sobola n'ofukamira wansi omukolere waaka omala omukola toddamu mmulaba so kati ebyo nabikoowa sikyakolera bwerere ebbaluwa eno yes ebbaluwa eno nagiwandiika simanyi agifuna yes agifuna nga nkopinzeemu His Excellency the President nenkopingamu PPS Dr. Omona Kenneth nenkopingamu ne Lucy Nachobe kubewa madamu Nachobe yetu agendayo kera nga ndine Kayibanda twagendayo ko omukyalo twatulayo yes ebbaluwa eno yatuukayo ebbaluwa awo yatuuka Kayibanda nena agifuna tewali kye yanyega n'asirika bwe yasirika enaku ze namuwa ne ziggwako enaku eziggwako neŋŋamba owaayo omusajja ono kamwongere nengende wa lawyer wange lawyer ne mwa instructions ne mugamba addemu awandika ebbaluwa endala ye ebbaluwa eno eva ewa Council Barnabas newandiikibwa eno nge erifalinga kweri gye nawandiika era nga ejjuuliriza kweri ng'emujjukize muli mindinga okusasula sente zino zenkolaki zemmubanja zenawandika mweri esooka nga mubanja ziri $29,000 mu $10,000 so kakati ebbaluwa n'agifuna ebbaluwa yagifuna mba ndi awo nga kwolwo enfuna kasimu ka Kayibanda nga nkubira essimu nga mbuuza oli luddawa nga mugamba ndi ku office nga ngamba jangu wane wakasumaali ku studio nga nsooka nkubira lawyer nga munnyonnyola nga mubuuza ngendo basigana lawyer nga ngamba gendayo labe so kati nali twali tulina tusinkane ku office ya lawyer eri gye tuba tubimalira naye awo okutambula awo biki nga biyinza omumala obudde lawyer nangamba genda omulabe bwe natuukawo Kayibanda nangamba simanyi bakukolimira opapye simanyi bikyera omukolimire bwato bwabeera tomanyi kyembadde nkulowooleza biki kyomanyi bembadde nkupulaningira deredere twayogera bingi nnyo bye yayogera ne tuwanyisiganyawo ebigambo era yayogera ebigambo bingi bye yayogera tetwakkiriziganya kale kwegamba we tutakkiriziganya era bonna abali mu studio baalimu ne basirika ne batutunulira kuba ekisooka ekyali kitukanya bonna baali bakimanyi yes era nga bamanyi nti nze zenga mukolere era bonna bakimanyi tewali atamanyi bonna abo bamanyi ne bano bonna abatambulanga na Kayibanda bonna bakimanyi yes bonna bamanyi bayinza obutavaayo kuvaayo okutuula kuyimirira mu kamera kwogera naye nga amazima bagamanyi era we twali awo mu studio nga tukayana era nga kyetukayanyirako manyi kituufu bweto ne tulemagana bwe twalemagana Kayibanda nangamba oba musibe oba mutwala mu kkooti nkole byonna byenkolaki byenjagala bwetutyo we twawunzika nenkwata ekkubo nenva ewa Kayibanda so era ene ebbaluwa eno esembayo eva ewa lawyer yamuwa ennaku 14 ennaku 14 ziggwako enkya 14 nsasule bamuwa 14 days oba ekyensonga zeeyongerayo mu kkooti era kati tuli muzikolako Kayibanda ngenda mutwala mu kkooti nzitunkire naye eyo kuba nina obujulizi bwonna obukakasa mbu mubanja nze sikyakolera bwereere ewa pulezidenti nja kuddayo mukama wali bayagadde yannemesaayo nannemesa okufuna pulezidenti bye yansuubiza okumpa naye kati kino kyo ansasule nakola
President yali abawadde date kyokubazaayo oba date yebadde tennatuuka engeri President yatuwa date wabula yagamba bugambi bajja kukola arrangement tuddeyo naye okuva ku Kayibanda ze emirundi egiwera 3 nga tantwala yes so ekyo kitegeeza tasobola kunzizaayo osanga mweje 3 jazzeeyo mwe mwali ogumu mwe nali nina okugendera naye teyantwala ate kati awo mba nkyalinda kyekira oyo takyasobola kunzizaayo omusajja wamukola ki oba watuukayo olina ebintu byewagamba nannyini nnyanja n'omugamba waayi omusajja ono ali oba olina bye wayogera eyo ebyakuleetera obuzibu amazima sina bye nayogera bireeta buzibu wabula ye Kayibanda nga yendowooza nze nkitwala nti ne luli okugenda erabika ali mistake alabika teyagenderera kututwala ffe be yatwala kubanga omuntu agenderedde otwala abantu tebasobola kugamba obazeeyo n'ogaana okola ki obazzayo ate tebalina kye bakukoze siina Kayibanda kye namukola osegeera Kayibanda mubeereddewo Kayibanda ntobye naye nnyo nga bw'okiwulira mu mbeera yonna gye sobola nakwogera wano so siina nnyo kyamaanyi kyogamba mbu oba nali mukoze kino kyekisobola okunnemesa wabula ye ndowooza alabika tayagaliza bwagaliza alabika tayagaliza erabanga abagenda omuyitako kyensuubira nze so ebintu bino ogwobirabanga ebyekifere nze ndabiranga ebyekifere kubanga ate bannaye President Museveni ow'ekitiibwa President omulungi sikuyinaako buzibu nkwagala nnyo okoze ekyamanyi okulaba President Yoweri Kaguta Museveni omusajja oyo akoze ekyamanyi okulaba nga akulaakulanya abantu akulaakulanya abavubuka akulaakulanya ensi yaffe naye obuzibu bwalina sikyukanga naye amazima googerwa osegera so obuzibu bwa anti mbadde nkugamba mbadde mmalayo nti President agezaako okukola ekisoboka naye bano abantu abamutuukirira bano nga Bakayibanda be bamwonoonedde osegeera omusajja talina buzibu oyo talina buzibu obuzibu buli kuba n'abakola ki bano Bakayibanda abo bakawukuumi abo obuzibu kwe bali nti obuzibu bwabwe buli luddawa abamu si Kayibanda yekka oba sintino Kayibanda asaba abantu sente n'abasinga obungi okutwala omuntu eri amuggyako sente kyokka ate gy'alina omutwala olwazino sente zasasudde amutwale ate era wamutwala oluusi kyalina ovaayo nakyo ne bakituulira oba oluusi kyonna kyonna ng'ovudde ku kyo kimenyako tekirina buzibu basobola omumenyako kasobola nawe ofunye naye oluusi kyonna ne bakola ki ne bakitwala oba oluusi bwe bategeera mbu ofunye omukisa ogutuukayo President akusuubiza kino nakiri ne bakuggalira okola ki okuddayo kati abantu abo be boonoonye President be bamuttatana President talina buzibu owekitiibwa President tolina buzibu obuzibu buli kwaba abantu b'okolagana nabo abantu b'osindika ku ground bakukiikirire bakole emirimu gyo Bafere babbi bayaye bebo bamafiya beboogerako bennyini abo bamafiya era owekitiibwa President abantu abo basengeje mpolampola bamwogende ng'obeekutulako babi nnyonnyo nga bw'okiwulira beefuula abaagaliza bajjeeyo nga bagoba byabwe nga bano abantu be baleese nga baagala bakozesa ng'amadaala baguke bwe bamala okugguka nga basuula eri nga babeerabira ate oluusi abamu nga bagala batuusaako buzibu ekirala muganda wange ebintu bino mba mu bigoba eyo temutugira naye webitabuka nga mutuyita muganda wange nti ebintu ebyo we tuba tubigoba oluusi nti abantu be tuba tusobodde okukwatagana nako mukadda oba betulinako contacts oluusi be tuba tusobola okukola ki okutambula nabo mu budde obwo naye nga bw'oba ofunye omukisa kati nze nkuwa example nenfuna omukisa oguddayo ate nga mayinge nagufuna kati siyinza kuleka muganda wange osegera nze nkubuli amazima bayidayo kino ekigambo nkyogera singa nziramu nenfuna omulimu omukisa okutuuka ewa President Museveni buli muntu yenna gwe mmanyi nti baali bamugjeeko ku ssente omutwale wa Museveni ne batamutwala oba baali bamututte nga alina okufunayo ekintu kyalina okufuna ne bamulemesa oba yali baali bamukozeseza ng'eddaala buli muntu yenna nze nja musiba mutwala okujjawo nga banga Uganda ekisembayo Emma mulinaku we mwasayininga ng'ebintu bino mukola oba mwakola kibulaadi nga bwe nagambye mbwe ebintu ebyo nti twalinga bw'onobeera n'omukwano gwo ne mugamba buntu wanajja mukole ebintu mu bya Seruganda nga weekiyita buli omu agenda kufuna twakola Seruganda naye ekirungi ekiriwo mu waaka wange gwenzize enkola nina wenjogerwako era mu waako mwennyini omu mulimu ekiraga
nti nze nakola ekisooka akatabo ke yawandiika akamulengerako kenagamba kena arranging abo kibyo byonna ndaba nga nkafulumya nenkakola akatabo ako mwendi nga mu acknowledgement mwaka akatabo mu novo manyi oliwo obawandiika akatabo waliwo okolera acknowledgement noweebaza abantu abakoze ekyamaanyi okulaba nga akatabo ako kakolebwa mwendi mwaka akatabo kamulengera era abantu bangi abakafunyika bali mu gavumenti ab'enjawulo basobola okukebera ne balaba mwaka akatabo mwendi then ekyokubiri field report season ezaavanga mu field reports ezo nasayininganga ne Kayibanda n'asayiningamu prepared by nga nze ndiwo nensayininga approved by nga Kayibanda n'asayininga so kati ne propose emu eyo omulimu ogwokolebwa ku ground ogwo proposal yawandiikibwa ng'eraga nti company yange egenda kukola in collaboration ne tiimu ya Kayibanda tukole omulimu ogwo byonna mu ebiri n'ekirala ekisinga obukulu abantu ababeerangawo nga buli kimu kikolebwa yes newankubadde nga bamu basobola otya okuvaayo naye wali abasobola okuyimirira ku mazima ne bavaayo ne bambeerawo ne bagamba yes kubanga era n'abo batasobola kuvaayo bennyini bavayo ne bagamba musajja byabanja bituufu naye tutya Kayibanda n'atulaba atya singa ekiwandiiko kino ngambe ki deadline yanca singa Kayibanda agaana okola ki okurespondinga ki ekiddako ensonga za Kayibanda zino lawyer wange azitambuza era esawa yonna jafuna samoni mu kooti esawa yonna bagenda musamoninga misango ki gya Bufere nze njagala kunsasula yanziba yankozesa obwerere n'atansasula era bwe buba Bufere njagala kusasula ogambe banja mmeka $2.9 mu $10,000 waliwo time ey'okuteesa naye oba tewakyali time nze siina buzibu kuteesa naye era ne luli weyampita ali ku studio nagenda tuteese naye ne tutakkiriziganya naye nze siina buzibu na muganda Kayibanda mutwalanga kitange by the way kuba ne kitange yeseekuya era nsobola okuddamu n'enteesa naye ne tuddamu ne tukola nekolaki ne tutambula singa tuba tukkiriziganyiza osegera naye waba yaraga nti buno obudde tanneetaaga nze tebankozesa sirikondo mu muganda wange mu nsonyiwa okyogera tweyanza nnyo tweyanze ge baganda baffe ebintu by'abantu bano bwe bityo bibeere ebintu by'abantu bano owulira oli nti ate balamu yaŋŋamba antwala gundi ebintu ebiboozi by'abano abasajja bingi bano bantwala mu State House simanyi yansuubiza simanyi teyansuubiza simanyi project simanyi tetambula kasa bitabuka nga batuyita bwe bitambula bulungi abamawulire tetwabaagala essaawa zino tetubaagalawo naye kasa binyonoonekaawo naye katusuubire ebintu byammwe bitambule bulungi ofune kyoyagala mukkaanye muli baluganda muli basajja baganda mwembi mutuule muteese mulabe engeri oba akuzzaayo akutwala kiro mulabe engeri gweoyagala kutwala oba oyagala singa kwagala sente njagala osasula naye n'okuddayo njagala naye era waba tantutte Katonda asobola okunzigulira ekkuba eddala n'enzirayo naye ng'era waba asazeewo anzizeeyo sikiina mu buzibu mbanja kusanyuka ate era olina akasembayo oyagala kusasula njagala mukulu Kayibanda nsasule njagala nsasule ekyokubiri sebo wekitibwa pulezidenti njagala kukomawo nkomewo wansuubiza okuddamu okundaba omusajja eyandeta yagaana okunkomyawo n'otugamba tuwandike proposal otuyambe projekiti zaffe omusajja simanyi proposal yagiteekayo ba teyakola ki teyagiteekayo so njagala nziremu ofuna omukisa ogukomawo sebo wekitibwa pulezidenti nkusisinkane twogere bye tutamaliriza tukole infune support yona gye nsobodde ofuna ngende maaso n'okukulakulanya abavubuka kubanga nzize nkola ebintu bingi ngamba kulakulanya bingi nnyo bye nzize nkola so singa mba nfunye support ate nsobola okukola ki ogenda mu maaso yes nze omutima gwange nganze muyambi kuba natandika okukola charity nga sirina ssente nga sirina nga ndi mwavu otegeera mukulu Kayibanda nga bwe nakugamba mbu sikyakolera bwereere era nkiddamu sikyakolera bwereere ojja kunsasula ssebo mu mbeera yonna ndi mwetegefu okukwata buli kkubo lyonna erisobola okunsobozesa okulya mu ntuuyo zange kyonna kikugamba era okimanyi era nkizeemu ogwokubiri era ndi mweteefuteefu okukwata ekkubo lyonna erinansobozesa ofuna mu ntuuyo zange sikyakolera bwereere tweyanza nnyo tweyanze gewe tubadde mukulu Kayibanda nkumanyi naawe omumanyi otagala n'omukulu ono ebintu byammwe mu bisootingi sente ezo ntono nnyo
bwobanga basobola okuwa eyo emmotoka eyo wafuna gye nawulira buwulizi oba wagijja eyo omusajja agamba ye yakola pepawaaka naye pepawaaka talyanga ku ssente mwalagaana nti bweriba etubidde ayingiremu yajja etubidde kati nemala okukola era ne mulagaana nti Chameleone ye yayimba nti simanyi tuliyesanga nga yakoze eki mwali bangi ne mwesuubiza kati we mwesuubiza kati ate ekintu n'okikuba kati ate n'ogaana okudda okukima ono ow'oluganda omusajja bw'agamba okitegeera bwe yali etubidde yajja n'agitegula paka ku nnyanja mutuusa ku nnyanja aseneko naye kyasena gwe n'osenako ebibyo ye yali tali ready kulingiriza by'osenye si bwe kiri era nali wali olingiriza nze wamuba mugenze ku luzzi omanyi obuzibu nammwe be batwalayo muli bwe muti mwagala olingiriza oli akututte kyasena nedda sebo muganda wange nedda sebo kati kiri bwe kiti bwe tuba nga tugenze ku luzzi okutta epipa nze nkutte 10 liita yange otegeera nedda oba agiringiriza sina buzibu naye nze sifaayo oba avuddeyo na pipa nze nange 10 liita yange nkoze eki ngifunye obuzibu bwokukwata ka 10 liita ko ate nabwo ka 10 liiters bwakatwala bakoze we nate ne bwangamba musenereko ekikopo tekiba muwa obwo bwa Seruganda ofinga banayagana tewaba buzibu muwa tewaba buzibu awo twabaleka muli essente ezo naye Muzeeyi Museveni ekituufu kiri bagamba okoledde abavubuka naye ffe abavubuka ffe nga tetukutuukako tulabe ebintu byokola ebituufu kubanga abantu bagamba omusajja akoledde nze ne kamera pasoni wange ne Dickson tugamba tukutuukako ddi tulabe byokoledde abavubuka tukooye okukola ki okubonaabona naffe so tweyanza nnyo tweyanzeke bwe tubadde Kayibanda ngenda munoonya atubulire sayidi ye ebintu kyekyagaane nga banayagaanirawa oba chansi ebadde tennatuuka oba ono bamukolimira kuba ono agamba Kayibanda yagamba bamukolimira ono kati bwe baba bamukolimira apapye era omuntu omukolimire wato bwabeera mbu apapa kati Kayibanda ye kyagamba so tugenda munoonya Kayibanda naye atuwe sayidi ye bwe tubadde baganda bange eno show eri powered by Rain Brands and Designs bagamba oba ina kukolera logo ku masaati ku motoka bino bipande bya kwesimbawo sijuyu wati kukubira logo yonna ne oba tolina logo bo bagikukolera n'ogenda n'ogiteekako copyright n'ebeera yo so basangibwawo ku Busabala Road opposite Ruwombo Restaurant gendawo ofune omutindo tweyanza nyo tweyanzege subscribe like share comment bwe tubadde